waliwo akayimba ka David Lutalo mmwe temwakamanya era yensonga lwaki bwe yategesero nti mmwe abawoza nti nze njagala muyimbi semupolisize nga nze njagala muyimbi wange mugende naye akayimba si ka Lutalo eyo message si ya Lutalo message yo munna Uganda Museveni ye yajimutumye eyo message ya Museveni ngegende eri banna Uganda baliye bakute babongote bafuru figa kyokanga Ssaabasajja abagamba temubongota ndi statement ya Lutalo lwaleero eri mu kontana na ya Ssaabasajja Kabaka mululabanga oluyimba naye ndi obwo bubaka obukusike baliye bakute babongote nakakitegeera kati by the way kubanga ye yagambye babongote Kabaka yabagamba temubongota olowooza baani bagamba balina okulyera bakutera babongote era gwosoke webuze lwaki oluyimba olwo terwabadde hiti lwaganyo hitinga naye David Lutalo lwafuddero nti gwogamba David Lutalo emyaka gyamaze mu ndongo tamanyi dynamics za ndongo nti oluyimba oludyakajja lwe lulina okukulembera kubanga David Lutalo alina oluyimba abadde leero nti gye buvuddeko Mukama Katonda wene nalongo omwambo nti David Lutalo omuntu yategekanga mwaka ku mwaka mu January akomyewo ne ronche endala eyo oluyimba babongote eyo project ewakanya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka era project ngeye yamutumiddwa butumi bwe kamwa ka Lutalo kalinga muzindalo waliwo yagwogeredde content usizayo obubaka buno Lutalo alinga ng'omusomi w'amabugo si aba yagawandiise baliye bakute babongote Museveni yabaleka mu bibaala bwabakasukirayo obutole bw'emmere nga bano beyowe baasa ne bakuta ne babongota ye n'atwaliramu n'ebyammwe era lunaku lumu munaamala okubongota nga mulidde bulungi akasumagizi mugenda kwesanga ng'Obwakabaka wammwe busaanyeewo amataka gammwe bagamazeewo ate nga temukyalina bwekyusizo ngoyo aliba abadde ow'omukisa n'atayingira mu ntaana yagenda okuddukira mu Bwakadaama balye bakute babongote munoonye deep meaning eri mu luyimba olwo mulinjula nfudde nga mbuza mponderako nti owange akasajja kaali kalowooza nze mbabuulidde kakati mulye mukute mubongote ate nga Ssaabasajja Kabaka yagamba nti tobongota mulindirire ekinaava mu yeebiraka mujja kumbuulira era ebigambo bino byendi mu kwogera olunaku olwaleero mulidde after 10 years oba muliba mumaze okuva mu kubongota ne mugamba nti David Lutalo yalaba Kabaka mu kamwa nga Museveni yamutumye. That is me. Tongwa. Muganda wange yeekolera ate nange oyina konkonye n'enkajjukira kubanga bw'oyogedde ku kigambo ekyo nga Ssaabasajja yatwala obudde nga yamaze okulengerera ewala n'agamba nti bannange temubongoota ate yasinga ssira kuliteeka ku bavubuka nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tagenda kujja direct akubewo nti tuli bakoowu naye Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu ngero ebiseera ebisinga nga bw'olaba nze Itongwa nsobola okukola post nga ngiteereddewo balowooza nnyo oba abategeere nnyo atategeera nnyo asobola okujja nga njogedde ekikopo naye nga nze ntegeeza kintu kirala nnyo n'atandika okukomentinga nti ekimwakyo kinene tekisobolera kunywera ku kikopo nga nze ntegeeza kirala kati Ssaabasajja Kabaka message eyo yagireeta ate ye Museveni yagitegeera y'ensonga lwaki yasindika eddoboozi litukasukemu ejjinja ng'era likimanyidde ddala tugenda kwanikula oluvannyuma lw'okwanikula lijjenga eryanikula ffe kumbe lirwanagana statement ya Ssaabasajja Kabaka naye weebazeko ku Museveni nti waaki bw'aba agenda okukuba oluya kugamba sooka weetereze kati kiri gy'oli okuteekawo ettama naawe akube nkubuulidde gwe Munnayuganda lya kuta bongoota ebyo ebigambo si bya David Lutalo ebyo ebigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni teweerabira nti saasoma naye ntegeeramu ekintu kye bayita psychology okuzannyira abantu ku bwongo kuba nange nga nsazeewo okuzannyira ku bwongo still I can do it better. Yeah.